kati tujja kubanga so zerita Uganda 19 baroze mtwaro mukaka time 15 mwenda maso ya kujigenda kwencha yansangala chindi muna mawulire nali badde mu kubala bitabo okay bomara kweyo agenda mu refinery so ke tujja kuche bayita by product fertilizers katigana mwawanga agakurakuranye nga Norway nga Russia bolaba nti Russia wayatandika kurana ne Ukraine nga nibagamba muyimirize mbere kati wano chapati zagenda waguru obadu batandika kukora kubanga everybody na fertilizers eziyamba kwebyo ku growing of quick fertilizers by product ngeva mafuta so mulimu ebintu bingi nyo bisigata tujja kubyongera byencha ampuliriza ngoye mipira bingi nyo oil joraba bingi senda agenda kubeera wano encha program ene ebikwata ku nsonga z'amafuta ebitayogeddwako ne bino bye twogeddeko bajja kubiddamu encha ku ssaawa 5 mpaka ssaawa 6 first to see with the okay mwebali nyo haji compostinga program eno kibadde kirungi ate njagala gamba bana Uganda oba abantu bendo li Masaka nti amafuta wegali ate mubere ready oba mwetekateke bulungi kugamba benefiting ku mafuta gano mwebali nyo tuyanza mjala Christine Siula abamizi mpozinga sinabasibula njagala kubagamba nti emirimu emirala musobola okugisanga ku website yaffe tuteekako emirimu tuteeka n'emirimu ku websites eza companies ezo zonna eziri mu mafuta ate gabeeramu ne mu mawulire gennyini mwebale kutuwuliriza ambagaliza ekiro ekirungi tuyansampuliriza wotabadde bwetyo program bwetugifundikidde ate bwetondera okubanga tetusobodde kubatuusaako mawulire ga wotabadde kibadde tekyebereka tubadde tulina okubatuusaako ate amawulire gana gakwatagana n'ensonga z'amafuta ubebere yeddako mbagaliza kusula bulungi mweraba